dola dola emitwalo asatu mu gumu mu 1,000 ng'ozijja ku YouTube. Tolina gwokolera, tolina investment nene eryawo, naye ng'ofuna dola emitwalo asatu mu gumu omwezi, omwaka. That's so big. Omu ku bannayuganda essaawa eno aboogerwako abalina YouTube channel eri successful ye Eddie Kenzo, era omuyimbi buli omu gwamanyi obulungi, nga bw'ojja ku mukutu guno ogwa socialblade.com wuuno gukuteerawo statistics ze n'okulaga ssente mmeka zayinza okuba ng'afuna ku YouTube. Gumurankinga n'omurankinga nga nnamba emu, bw'otunula wano eno ye nnamba emu mu Uganda, ye channel esinga okuba ye channel ekwata na ekifo ekisooka mu ggwanga lino erya Uganda. Singa ojja wano wansi bakuwa estimations okulaga ssente zayinza okuba ng'akola okuva ku YouTube okuva buli mwezi. Wano olaba ava ku dola, afuna ssente eziri wakati wa dola omutwalo gumu mu 4,600 paka ku dola emitwalo 23 mu 13,200. Yeno estimation ya ssente Eddie Kenzo gyafuna ku YouTube channel ye. Now ebiseera ebisinga bwe bakuwa estimation bweti, genda ne figure ya wakati. Eddie Kenzo ayinza okuba afuna dola ezitaka wansi wa mitwalo 10 buli mwezi. So wano ne bakuteerawo estimation y'omwaka nti omwaka afuna dola wakati w'emitwalo 17 mu 14,900 paka ku bukadde 2,800 obwa dola. Eyo figa ne bw'ogitwalira wakati n'ogamba nti nga tonatuuka ku million 2, Eddie Kenzo tumuwa kakadde kalamba aka dola. Ye estimation omukutu guno ogwa Social Blade gye gukola okulaga ssente omuntu zayinza okuba ng'akola ku YouTube. Okay, Eddie Kenzo ayinza obutaweza kakadde, ne bw'aba atuuka emitwalo 7 egya dola, he is earning a lot of money. Okay, oyinza okwebuuza nti atulaze muyimbi era omunene. Nedda, kankulageko eno channel eyitibwa Kachai ne Lucky. Kachai with Lucky ekwatagana na bya mukwano. Omukyalo ono akola ali mu kifo kya 127 nga ranking mu Uganda, naye afuna estimation ya za dola okuva ku dola 10,000 paka ku dola 10,600. Senga tukozesa okukubisibwa okwangungwawo, oyinza osanga nga channel eno efuna dola wakati w'olunana n'olukumi, naye katutwale dola 10,000 efuna dola 10,000 buli mwezi. Dola 10,000 fena tukimanyi bulungi, oli mu bukadde nga 3,600 bantu bangi nnyo tebazifuna ne baba bakola emirimu gya offices. Dola 10,000 mu Uganda abantu batono nnyo abalufuna ku musaala. So estimated earnings ezwa buli mwaka wakati wa dola 2,000 paka ku dola omutwalo gumu mu 9,500. Oyinza okugamba atatulaze bya mukwano, kankutwaleko ku channel emu eyitibwa JB Muwonge. Abasinga obungi ono twamutegeera mu biseera biri ebya politics awo okulonda nga kunaatera. JB Muwonge ng'akola analysis ku by'okulonda, akola analysis ku by'obufuzi mu ggwanga. Afuna wakati wa dola 1,607 ne dola 2,207. Bwe tutwala figa gye tubadde tutwala eyo makati, kitegeeza JB Muwonge ayinza okuba afuna dola 10,000 nga mu 200 eza dola. Dola 10,000 nga mu 200 buli mwezi. Nagambye abantu si bangi nnyo mu Uganda abakola emirimu egiri fomo abafuna ssente zino. So ngezako kulaga nti YouTube abaana bafunirako ssente, ate nga waliwo video yange eddako gye ngenda okuba nga nkulaga engeri gy'oyinza okukola mu ssente ne bw'oba tolina following y'amaanyi nnyo nga channels zino ze nkulaga. Njagala okulagayo channel endala eya Wolokoso mu UG Extra eya munaffe MC Ibra Mukasa. Basebo ne banyabo channel ya MC Ibra ekola ssente eziri wakati wa dola 193 paka ku dola 3,000
betwala figa ey'emakati twogerera mu $1,500 buli mwezi. Buli mwezi $1,500 twogerera mu bukadde almost butaano. Muyinza okugamba atulaze byaba celebrities eyo channel kubeerako okuhostinga ba celebrities na biki nedda sebo nedda nyabo ono muyindi naye nga nationality ye oyinza ogitwala ng'eya Uganda kubanga wano alina obutuuze Arabic Kitchen era channel ye etwalibwa nga channel esinzire e Uganda. Channel eno wadde akola videos ze mu Luyindi, akola videos za kufumba eziraga tutorials eziraga okufumba. Naye lwaki njagala njikulage nti nawe muna Uganda osobola okubeerayo ng'omanyi Oluzungu, omanyi Oluchina, omanyi Oluspanish, omanyi Oluyitalo, omanyi olulimi olulala lwonna tekigaana kola channel yo neebanga esobola okutuuka mu audiences ezo. Actually abamu mumanyi n'Oluyindi because abaana bangi nnyo abali wano abasomedde mu India. Olunaku olwaleero njagala okulaga nti channel eno erina estimated earnings ez'omwezi eziri wakati wa $1,600 paka ku $2,800 bwe tutwala figa eya wakati omukyalo ono ayinza okuba ng'akola $1,000 oba gumu mu 12,000 omwezi. Omwaka abalirwamu okuba ng'akola ssente wakati w'Om$9,400 n'okutuukira ddala ku $31,110 $31,110 ng'ozijja ku YouTube. Tolina gwokolera, tolina investment nene eryawo naye ng'ofuna $31,110 omwezi. I mean omwaka. That's so big. So big. So omukyalo ono gwe nkunyonyolako Arabic Kitchen bwe tugamba nti tukozesa figa eya wakati alina okuba ng'afuna emitwalo nga 15 wangi naye okiwulidde ekyo emitwalo 15 ejja $1 buli mwaka. Gwembuulira mu Uganda wana abantu bameka bayinza okuba nga basobola okukola $15 twogerera mu bukadde nga almost 5 plus naye nga ziva ku YouTube. Ali eyo oyinza okwebuuza nti naye ddala ebintu ebyo bituufu omuntu akola ssente ku YouTube? Nze nkulazeeko example. These are estimated figures. Naye nyinza okuba estimation tukoze na kitono nga bafuna kinene oba tukoze kinene naye nga bafuna kitono. But still what I wanted to show you nti osobola okukolera ddala ssente ku YouTube. Ate ssente zino ze twogerako za just Google AdSense. Nina video endala gyengenda okuba nga nkulaga oyinza otya okukola ssente ku YouTube ng'ate ne ka subscription ko kakyali wansi. Olina ba subscribers 800, olina 1,000, tonaweereza ddala nga ba Edikenzo abalina akakadde akamu $60,000 egy'aba subscribers. Njagala okutegeeza nti ngenda kukolerayo video ekulaga engeri gy'osobola okuba ng'okola ssente mu ngeri eyo ng'okozesa YouTube naye nga ba subscribers bo batono. Naye olunaku lwaleero njagala okukujjukiza n'okutegeeza nga tonagulawo YouTube channel, njagala okutegeeza ensonga zino z'olina okwetegereza. Esooka, funa omulamwa. Channel yo erina kola channel yo ng'erina omulamwa omukulu ogugitambuza. Okugeza mbalaze Wolokoso mu UG Extra eya MC Ibra Mukasa. Omwami ono akola interviews ez'aba celebrities abatutumufu. So channel ye eri ku mulamwa gwa ku interviewinga interviews z'abatutumufu. Nkulaza omukyala akola channel ey'okufumba Arabic Kitchen eri ku byakufumba. Akola tutorials ez'okufumba, afumba ebintu ebyenjawulo then n'abiraga abantu ku YouTube. Osobola okuba ne channel ng'eri ku byakufumba. Gwe guno omulamwa ensonga enkulu etambuza YouTube channel yo. So gwe wenna nga tonatandika YouTube channel, Edikenzo channel ye eri ku bya music. UG Extra Comedy gye nagambye eyalingako omugenzi King Kong eri ku bya dances. YouTube channels endala nyingi muzimanyi waliwo channels eziri ku bya comedy, waliwo channels eziri ku byobulamu. Choosing
omulamu omukulu ogwa channel yo nkulaze ya JB Muwonge eri ku politics eri ku bya politics n'oku analyzinga ensonga nga bwe zigenda mu ggwanga. Ekyokubiri, wetegeka okubeera consistent. Bwe weewaayo nti ntandise YouTube channel manya nti kino kyetaagamu consistency. N'emirimu emirala gyonna nga bwe tugikola gyetaaga consistency. YouTube nayo bwetyo weetaaga okubeera consistent. Bw'omanya nti buli week ngenda kuba nteekayo video emu, buli week teekayo video eyo emu. Bw'omanya nti buli week video bbiri, consistently upload content. Kubanga buli lw'olekerawo ku uploadinga content consistently, audience etandika okuvaako neefuna ebirala byeraba, ogenda okuddamu okuploadinga nga gwe wabikkibwa dda, abantu bakuggyako amaaso. Ekyokusatu, namba 3, weegendereze oba jjukira nnyo ekigambo ekiyitibwa quality, omutindo gwa content gw'oteeka ku internet. Bw'oba oli mu niche yaba celebrities, making sure buli kaseera content ogenda upgrading, agenda akyuka quality, agenda afuuka w'amaanyi nnyo. Bwe kiba nga wali okozesa kakamera katono nga watandika n'essimu, time etuuke ng'oteekayo ekifaananyi nga kirungi, kubanga YouTube eri all about competition. Competition nnene nnyo ku mukutu guno ogwa YouTube. Ebintu bingi nnyo ebyokulaba, n'olwekyo ebintu byo birina okuba nga standing out in terms of quality bw'oba oyagala okubeera successful ku YouTube. Ekyokuna, tolowooza nnyo ku ba subscribers. Gwe sigala ng'oteekayo content, ba subscribers bajja kujja. Abantu abamu luli waliwo omwe yali aŋŋamba naye kati bwe ntandika YouTube channel olugendo olwo luneeraliikiriza okuva ku 0 paka ku ba subscribers 1,000. You don't need to worry about that because ba subscribers bo bajja kujja kasita obanga uploadinga consistently, uploadinga content alina quality, ba subscribers bagenda kujja. Ekitegeera. So just upload content, just work, just keep doing what you do best, but subscribers bo bagenda kujja. Omukyalo omu yaŋŋambako edda nga sinatandika YouTube channel yange, that was Annie Kansime, yaŋŋamba nti video, shout out to Annie Kansime, yaŋŋamba nti video eri kutunda toyinza gimanya, video eritambula neefuuka viral toyinza gimanya. Omulimu gwo ki? Sigala ngo uploadinga consistently, improving on the quality, ba subscribers obeesonyiwe, they will come. Nja kola video endala ekulaga ngeri ki gy'osobola okuba nga ba subscribers obasemberera, because abantu beebuuza lwaki omuntu asubscribing, gwe weebuuze lwaki omuntu asubscribinga ku channel y'omuntu. Asubscribinga kubanga tayagala ku missing out on new content, new uploads. Naye olowooza lwaki omuntu tayagala ku missing content? Gwe weebuuze omuntu lwaki teyandyagadde ku missing content? Kubanga content aba mulungi. Simple, content aba mulungi. Teri muntu ayagala ku missing out on good content. Ne content wo aba mubi, ne ba subscribers tebajja kujja because no one wants content atali mulungi. People only subscribe because they don't want to miss out on the good content. Ekintu ekyokutaano, don't stop making videos. Ne bw'olibeera nga waliwo emyezi ng'esatu 4 egikucyankalanyiza, olina stress naki, tolekeraawo okukola videos. Omuntu yenna ajja ku YouTube akimanye nti the moment you stop making videos, you have given an opportunity eri audience yo okutandika okugenda okulaba ebintu ebirala, oba oliawo ebimu biyinza n'okwekanga nga birungi okusinga ku ebyo gwe byoteekayo. Don't stop making videos. Toggwamu maanyi gakola videos. Toggwamu maanyi at any point. Keep making videos. Kubanga kye kimu ne ku bintu ebirala byonna bwe tuba twagala okubeera successful mu byo, tulina osigala nga tulemerako. Bw'obeerawo ng'olaba ba subscribers bagandidde ku 1,000, bagala bayingire 200, ate tolekeraawo okukola videos because bw'olekeraawo tujja tutuuka ku 200. Sigala ng'oteekayo videos. People will watch your content, people will keep on subscribing.
video eri kutunda tojja gimanya. Remember, ekintu ekiringa eky'omukaaga njagala kino kibeere ku bwongo obwo nti channel yo eyinza obuta blowing up nnyo, eyinza obutabeera y'amaanyi nnyo, but it is worth giving a try. Channel ye eyinza obuta blowing up nga ya Eddie Kenzo, eyinza obuta blowing up nga ya Anne Kansiime, eyinza obutabeera y'amaanyi nnyo nga channel endala, but it is worth giving a try. So njagala ebintu bino bikubeeremu, ebintu bino mukaaga bikubeeremu, kubanga tolina ky'oluzinga kukola YouTube channel. You lose nothing. So why not give it a try? Abantu abasinga tukeera ne tulaba content w'abantu abalala ku YouTube, ne tulaba ebintu by'abantu abalala ku YouTube, olumu n'ogamba naye nange ekyo kinsobola, naye nange ekyo nkisobola, n'okoma mu kwogera. Today, wake up and say, my YouTube channel, here I come. So, ebyo by'ebintu mukaaga bye njagadde omanye nti bwe mba sinnatandika YouTube channel, ebintu bino kabimbeere ku bwongo. Teweerabira okulaba video yange endala eno egenda okuba ng'ekunnyonnyola ngeri ki gy'ogenda okukola ssente ku YouTube omwaka guno 2021. Sebakije Emmanuel.